Abamanyi ekintu kye bwe yakitandika ne gye kiraga kati Vision Bearer wa Bizonto ye Ssaabazonto ffe tumukwatirako okutambuza vision ye yamanyi ne gye kiraga era olwaleero oyo Ssaabazonto bw'asalawo n'agamba bivuddemu nga tubivaako bwe mba wakubitandika ntandikira mu concept ndala so siga nti kuba ye yamanyi gye kiraga Vision Bearer kati bwe kisasika gwe bw'owagukako kyovolaba Dr. Tibo yavaako balowooza kikomye tekyakoma kubanga n'oli naye yali ali kuono tuyinza okusitula nga ffena tusitudde naye tetusitula buzito bwenkanyi wali osindise ku mmotoka eri abaataddeko obuteesa emikono kati ne mu kino mubaamu akutteko obukwasi kati bw'obeera actor nga Ssaabazonto awandiise nampa ne ngenda mu kyuma ne photocopying omuwala n'ateeka ku fayiro ne tukusanga wali ng'otudde ne tukukwasa fayiro yo ne tuyimirira tukole ani abakutteko ani abasindika ani abadde atuula mu butuuzi kati ate bameka bendeseeyo nkubalidde buli omu kyakola okiwulidde oli awandiisa ampadde ngenze mu photocopy nkubye oli apanze ku fayiro akusanze otudde wali mu katebe we tukolera n'akusimba fayiro yo n'osituka n'oteekako gawuni n'oyogera ebigambo bye bakuwandiikidde era biba photocopy kati gwe effort yo eba yenkana n'oli eyasuza atunula n'awandiika oba yaza okuse ku mwenda kati people tuyige buyizi okutegeera nva wano nkoma wano nfuna kino appreciate beera mu mativu kikyo kyokka kyekitutawaanya nno abantu bangi kibatawaanya kati nze olwaleero singa nkeera kusiima ne ngamba naye nammwe mulimba obulango buno bwonna bungi lwaki mumpa ssente bwe ziti bwe ngenda ne mulugunye ewa boss ayinza okutunulamu nannyongera naye bwe neekandagga agabo ge batulabira omulala ng'akola ki bwekito bwe kiba tokaayana olw'okuba olaba ebirango bijja bingi ku leediyo wabula kaayana ng'oyita mu makubo amatuufu nti munyongereko naye olw'oba otamatira obwo teriyo ssente zimala kyevola n'omuzungu yateekako naga buli lw'oba owandiika oteekako 200,000 shillings onule tateekangako kennaafu kubanga zizokka tewaliwo so sente bwezi tebweziri yantizono nga tumaliriza era maliriza kubanga buli kimu okitegedde waddewo ebigambibwa era omukyala nti abatabudde okuva omwamuleeta abasasudde ekyo kikyamu ekibaleetera okulowooza bwe batyo nti kati balaba bw'obanga afunayo emitwalo 3 agamba 3 ago nago gandibadde gaki so kyotamanyi nti ekitali kiki era tekiba kikyo bw'aba omuwala afunye 3 naye muleke gwe otutte 8 kati bw'ogaa nti n3 ago era owulira wandibadde kuvaako 8 ne gudda kuno ng'owulira oli ofuna 3 kinene nnyo nnyo obeera oyina omumeeme etamatira etayagaliza n'omutima oguzimba oba okitegeera kati kyekigaga nti omuwala yatutabudde ne bamuteekateekako ebyo balayika mukazi waabwe lwakiri sente zaafuna n'emmeka kuzoofuna kubanga tebafunaako kyenkanyi okuleka mu shows nga tugenze wa Muhanji kola zivudde ne tuzigabana kyenkanyi naye zino eza YouTube zino ze tukola tebafunaako kyenkanyi era nabo bakimanyi era n'ekitabo kikulaga singa obadde okitundde mu babibalazeeko ekisookera ddala ffe twebaza Katonda buli lwokeesa ng'oli mulamu ebisigadde bijja byokka era byekola byokka si bwe kiri oyo ali waggulu yabukeesa nga tetumanyi bweweebasa jjukiro bweweebaka bw'oti oba ofudde kati okudda engulu n'osigala ng'okyassa nga weebaza Katonda abasajja abagambye nti mwadde nga mumanyigayo kikonde bwe twatandika tetwasuubira ssente era bwe nkuga nti twasuubira nti tujja kukola ku ssente kyali kizibu twatandika ng'era abalala bonna bwe batandika ssente ne zitandika okujja nze n'envunaanyizibwa okuzitereka bwe buvunaanyizibwa bwampeewo era nsasula buli omu ssente z'okusinziira bwe mba ndagiddwa nkakasa mwenna gye mwali mukoleddeko finance si yagereka emisaala omulimu gwe gwakola ki kutematema nga bwagambiddwa kyekyo mwatandika nga bajjokazi oba mwali mune ekigendererwa no
ffe twatandika okukola ekintu kye tuwulira kye twagala. Ekintu kino kye tukola kiva mu Simba, tevula n'erinnya gye liva mu binsangawa. Ne tutandika ne tukola ng'abalala bwe bakola. Bw'oba otandika to aiminga nnyo ku ssente. Bw'oaiminga ennyo ku ssente ffe ng'abaayitako mu katemba. Bw'oyingira drama group katugeze bakayimbira ng'ekigendererwa kyo kya ssente tosobola mmalayo myezi 3. Kati ekya ssente okiteekawa? Ekyatuyamba okuteeka ssente eno mu nkooto eno kubanga twalina emirimu nga twogera ku mikolo tukola ku radio. Kati ne tuga comedy bw'anaaleeta ssente well and good. Naye tukikola ng'era abantu abaludde kubanga abamu batulabidde wano naye twazannya dda mu groups ez'enjawulo. Ffe tuli bammemba bakayimbira. Yensonga lwaki tumanyi drama bw'atambula ne bwakolebwa na butya bw'omulina omumufunamu ssente oba obutamufunamu. Jjajja Zonto mwamulemesa okubeegattako emikolo gyemwogerera kuba ye muyimbi. Muyimbi nze kennyini mu kamwa kange nayatula ne mugamba jjajja nandibadde nkutendeka eby'emikolo kubanga figayo etuula ewaka nga taata. Batusaba aboogezi nga nze ne Ssaabazonto tetuliiwo. Omukolo ne tugukubira mulala essimu. Yagamba nze soogera ku mikolo, nze ndi muyimbi. Of recent, beekwata ne munne era nga bwe bagenze ne bagenda ne bakola omukolo. Ate baatuukayo baga fe aboogezi ba Bizonto ab'emikolo. Era ne tujja ne tubagamba nti ate twagamba tukutendeke n'okola ki? So, ebintu ebisinga tetwogera nnyo buli omu kufuukuula kimuli munda naye nga biba bingi. Ate bigambibwa nti mwakomyawo tambale mu Bizonto. Era wabaawo alowooza ekyo aba alina omutwe omunafu ennyo mu kulowooza kubanga oli yajja ku apologizing nsuubira naye olina gwe wali onyiizizza. Bw'oddayo n'omwetondera obeera tomusaba akusonyiwe odde okole naye wabula obeera guilty ng'owulira gukusinga n'ojja n'omugamba nsonyiwa era naye kye yakola. N'agula ebintu bye n'ajja n'abigaba teyagabira ffekka yagabira ne staff awo abamu abasimba naddala abakulu mu ngeri yagamba amusole kuba bwe yali avuma Ndawusi yamutwaliramu n'avuma biki ye yali awulira nga bimulumiriza ate nga tebyali bituufu kwe kujja. Kati bw'aba yajja ate gwe n'okidaivatinga n'oga ne ssente mwe mwazimuwadde n'agula ebintu omutwe guno guba gunafuye nnyo okufuna endowooza bwetyo. Twogere ku by'okuwanisa kampani ebyaddala bituufu Dr. Tiyamale naye ali omu ku bakulu talinaako yadde akapapajjo. Kampani yali gyezitalingibwa kyesimanyi nti bo baali baagala eri gyezitalingibwe ng'erimu bonna amannya gaabwe nga ba directors. Kyekyo kyokka ndowooza kyali kibatawaanya. Omuntu ajja kwebuuza Ssaabazonto ye muwandiisi wa finance. Jjajja Zonto ne Yanga Zonto n'omukyala bonna badde balina buvunaanyizibwa ki mu Bizonto nga temunaako y'obulamu? Baabo ba actors era babadde basasulwa kubeera actor. Oba okitegedde? Oli bw'abanga director ng'ate muwandiisi ne member wa finance tewabaddewo loolo ndala yakubagabira okuleka ku acting. Baba babadde bagirina abagibangi temubadde munsasula olw'okukola kino ekisukkako ku ekyo. Kikyo kyokka waliwo kirala. Giant Zonto waliwo ebigambibwa mwe kibasigaza omukulu abasasula bulungi buli omu asasulwa bulungi. Bw'oba oyagala tukulage ku payshits zaffe bwe basayininga buli omu asasulwa bulungi. Ate abo abagenzi basasulwa bulungi n'osingako ne ku muwala lwaki asigadde. Tebabalazeeko ku mpapula bonna basinga omuwala okusasula obulungi. Kitegeeza nti we bafuna ekinaana omuwala afuna 4. Kati ate ani asigadde ani agenze. Eriyo omutima nga tegumatira nga ne bwe wandimuwadde million 2 era agamba wompeeredde billion 5. Bombi naddala oyo jjajja entondo z'abakulu kati ya ndowooza alowooza obugagga bubadde bulina simbuka wano. Obugagga tubunoonya mu bintu ebirala bingi kubanga ne baba bankozesa kusimba tegenda kungaggawaza wabula nina okukozesa omukisa nange mbeeko ebirala byenkola nkuŋŋaanye gwe bampadde wano ne wano ŋŋende mu maaso. Kati ye ekibi bw'asimba awo alowooza nti buli kimu kyonna kye nalemwa okukola okuva bwe nakolako ne Chance nakolako ne Kamiliyoni bwe nakolako mu Eagles
kati kyonna kyonna eri ekyaga Lion Stars byonna eri bwe byagana nina big for lachi kati kijja kutegeeza ne bono signing emitwalo 8 ne bakwongera n'endala tojja kumatira era osigala ogamba wamperedde 8 afunye mmeka ekyo tekiriyo mwagana okuyimba olimba lwa Mairo era bwe lwasinze kikasize okubanyina bagamba mugana olimba lwa Mairo bagenda okuyimba Mairo batula by the way concept ye yaleetebwa Yanga Zonto n'agamba njagala nkolereyo opeta oluyimba lumusitule nsobola okuluwandiika kofate tulina buzibu ki n'aluwandiika bwe bagenda mu studio bagenda bwabatya bwababiri naye awo nga bamaze okukola omukutu omulala ku YouTube oguyitibwa Zuku Africa bakola ebintu ne babiteekayo ng'era baguze buli kimu kye mulina wano kamera amataala microphone biki ng'eringanga group endala eri wansi weyaffe ne tugamba it's okay kubanga bye tukola eno birala namwe bye mukola eri biki nenga bo balina ndoozo ekigenderero ekyokusitula page eri ekule bafulume page eyo bagikyusiza ne baga nti New Bizonto yatandise jjo kitegeeze baddewo n'ekigendererwa ebintu bye bakoze jjo ba blogger bonna ne bannamawuli abazze bategedde mu ddakiika eyo twagenza okuva wano nga wansi wakola ki webali n'ebintu bye babadde bayimba byabadde oledde weebiri tegeeza bo babadde n'agenda yaabwe olunaku bwe ruti nga 29 lwe tusembayo okukola tugenda tandika bwe tuti tumalize bwe tuti gumu ebiri nga bakyogera buuza oyo muwala oba oli Shani kamera wa twagala tukiyuze tugende mu mawulire tusituke n'amaanyi era kibali mu kufuna ate tetubaagaliza bubi abalabi baffe babalabe babalabi kye basanga ekirungi kye balaba era ojja sanga ku channel nga kuliko the viewers of this channel views also the other one nga bagikulaga n'ogikulaga ng'oyomba abalabi bayi lwaki balabe eyo oli teri balabe wonna bwe kibanyumira kye balaba kubanga era siffe tusembayo okulabwa ennyo eri abalaba ng'eyaffe eri mu mitwalo 2 ng'eri eyine 15 ng'oyomba ogaa lwaki mulaba nnyo eyo oli so balabe wonna babalabi be basalawo naye wasayininga contract butere ffenna abali wano contract esomeke obutonotono anti kati ekyo kya company gwe gyokolera nze mmanyi kye wasayininga kyekyogera ng'eyinza okuba eri gwe genda omubuuza agirina Yanga Zonto eyiye nti esoma ki bwana disclosing nga kyo kike nze yange buli omu yafuna yiye waliwo n'ebigambibwa mu ekibiina kye mwali gestalinze mu RSB kyawukana nnyo ku Zonto anti singa nzijja ne ŋŋaggwani erinnya weyitani David and company whatever nengendayo mu company bagali ne erinnya gye liri oba lirina kye lifaanana kyusamu bwoti no abadde akumanyinga David oba Serwaniko noteekako David K oba KM company nga kyonoonya kakati anti kati kyenkugambye nti bw'oba wali oli gyesalinze ku company singa kyenjogera okimanyi otuukayo ne bagali neerinnya teriyita kuba wabaawo ne search fee kati baga nti likyusa oyongeremu ekigambo bwe kiti nga gwogamba mbivuddeko tukola ku Radio Simba omanyi bwe bagiyita oba bweri mu Uganda Communications Company bagiyita Africa FM kati lwaki bagiyita Simba kitegeeza eneri under what Africa FM kati gwe bolemo otegeera ti Bizonto Comedies under Bizonto Media Communication Company tukwata wano netwebuuza obwongo mwebuli oba temuli okitegeera ekyo kyangu nnyo okutegeera sina kyakozesa bwongo bungi bw'oba wali ogenze n'oligesalinga ku company otuukayo ne baga nti erinnya lino likyusa oliwandiike bwoli still liba livuga Bizonto naye ng'olina okwongerako ekirala kati nga gwe omu ku ba directors mugenda kurutinga abantu abalala oba mugenda kusigala basatu nga ebiseera ebisinga bw'oba obadde olina ky'ositudde nga kizitowa bwe kwetikkulako ekimu ate tozzaamu kusitula kizitowa awo otambula butamu noga Mukama ampadde kati ate olwedde tuwewuse ate twongereko loodi ng'olaba gyekiri bwe tuba tubadde tufuna akakadde kamu nga tukagabana 6 kati tuba tusigadde 4 kakatumale bulungi tetuyinza okuleka obwetavu bw'onaabaawo nga twongerako ne chance ate ekya Dr. Tyamale kirala kubanga kyo yatuuka ne maaso g'omukulembeze w'eggwanga n'agamba bali bangoba lwakubaggwe kati ate bano tebannatuukayo kitegeeza we baddira wonna ne babindinga n'ebigenda mu maaso sayininga wano biki
bo baganye genda kimu formal bagala bintu biri informal kati bo malo genda mu mateeka ebintu bifuuka formal bakubuuza katugeze oyinza okugenda ng'oyagala mulimu mu ministry bye bya government obimanyi pana Uganda prisons twagala bakolera tubalage nti mukola bulungi emirimu gye ngaga kale tukuwadde deal wali gye salinga ti oyina abakozi bameka mukaaga leeta ku fayiro zaako ng'oyanjala ngalo ng'abika atali wuwe naawe oyina okubanga weetegese kati ebyo twayagala twabagala nti wandika application otubuulire CV ne gye wakolera nawa simple application egende mu fayiro yo tukuteereko contract yo you bargain wolaba wakunyigiriza yasoose bargaininga na budde tetukolangako kuva ku makya saawa nnya paka 10 wabula mu contract waga nti paka 10 kitegeeza naffe tumanyi nti akola ku radio oyo omuto eyeyita omuto bayire kufena tekulika kwabo tekulika ali below 30 kati obuto bukoma ku 30 kati ekyo nakyo kyayanga just twali twetuma manyi so bogamba nti okusayininga kino nabadde baagala kunsoza kiri no way olimba wano bwetuba tuluddewo nnyo tuvaawo saa 9 ogwemisana tetutuusaako 10 zatandika ku radio eriyo ne tugenda ne tugamba tugenda kola naga kankole nziruke ngende ayinokera ku farm ye ati farm fena tulina side business eriyo lwe tubeera nga lwakutaano nga nina omukolo nga nina ogenda ekakiri ne tulina osooka ne tufiriminga wano nendyoka ninya bodo ba obwangu bonna bwenkozesa otuukayo kati bo we baba akudde osobola basibirira ntanda sibasibirira nga tebannasalawo kudda balina sooka kudda ne baga kati bwe mba muzze mweyise bwe muti mukkirize kino essaawa eno gye bali basanyufu nnyo kubanga kye baayagala kya ne badde tefunako bantu bawera 200 nga balaba olwedde balirwa mu 2 point what ku video gye baataddeyo eyo success naawe ogiraba feno bwe batuvuma obululu omululu naye ati ovuma naye ate tonaakumanya abaganda baali bagezi baga tosala gwakawala sooka owulire sayidi eri ffe tetubalinaako buzibu eriyo gwe twagobya eri agandi no bo balina ebbaluwa ezibajjukiza nti banne contract twewe ebbanga bweriti buli omu asayininge zituukanga lumu December ojja kuba osizinga okubeera member of what kati ebagoba eriwa bagikulage eyo yo bagirina era buli omu yagifuna nga tuba tuli mindinga kakati nabo bakulage nti bampadde ne baluwa nga bango twavuddeawo ffe tutuje era uniform ezo ze bagenze nazo ne fayiro ze wabalabyemu ebyo tebiina buzibu bagamba nti bakitaga ne uniform endala ze bayamba ati kati ekizibu kyekyo kye balina bwe mba nkola ku Simba bwe ntuuka okuvaawo sisi tuledi seeti wadde nga sente zazigula kwaliko effort yange nali nkola obulango bwawo eyo ye tabu uniform ya Simba ne baginsaba nze nali nva ku Soloti ne ID nagirekayo ne uniform kitegeeza nandigambya kano akatebe baakagula ndi wano sente ze kweziri ngenda nako awo era nkoona wano ezaabwe nezo babbye enzibe bayire tugenda teekayo ndowooza omusango kuba bazibbye kati babanoonye company products manya gundi bintu byaffe bya company properties za company fayiro ne uniform bidi by the way shani okugenda okufayiring batuwe warrant of arrest ngonyeze nnyo no bwoba okoze mu company kati nze tebanjagala lwa kintu kimukwata sente nange nzikwata n'esiza bwe banga nti nno jjajja zo tayagala kwewolako mbuuza mmeka nti 3 ozizza ddi nti nja kuzizza mu mwezi mbwe nti emirundi 2 period ekyange kyakuwandika kukupiininga nti sebo wagamba nga 2 ozizza ziriwa kati ebwo bwe bunyiivu nti sente ze tutereka zina kuliibwa songa bwe tuba tugabana tugaleyo tukoze milioni 2 buli omu aba afunye bweziti n'ekibiina tukiterekerewo bweziti ezo baga teziriiwo nenga gyeziri eriyo ekibiina ekitambula nti kirina ssente kati singa kamera eblocking esaano neegwa wansi nga mutuula kubanga munne tetwaterekawo era okwata wali nga muzzaawo ezo standi zimenyeka muzimanyi uniform tuzitungisa gwe bogambo eno uniform eriko amaanyi gange yes era obadde osasula olw'amaanyi go gano maanyi bino bya company oyogedde ku kyokwewola bagamba nti mubadde mubatema amagoba maaje nga bazza teriyo ne boba mulina sako gye mukolera ewamu wakiri bakuteerako 1%. Kati 1% gye twabateekako ng'otutte katugeze otutte kakadde 1% ziba sene mmeka mingi
kale 10 otutta akakadde odizaamu emitwalo 10 mu myezi 3 ogenda zijjawo ezo ziri ludda wambuliako gye baziwola nga bakuwa emyezi 3 mu kakadde n'emitwalo 10 kampani yaffe nkozi era naawe gyozitwala ekizikwewozesa ogenda kukola kati ogenda okugwa ku migandu gye banaakusabira emisingo ffe tusalawo ne tukuwa bw'obanga toli mu mativu teweewola genda weewola awalala Giant Zondo n'ekibiina nga kisasika guno mulungu lwakubanga aliyo mukyakisuuta kati lwakubanga tobeerako mu bibiina ffe twaliwo omugigi ogwabeera mu kayimbira gwe nayingiriramu olwaleero teguliwo naye kayimbira stands kasitaba aba oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabi ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo